mbabuuze Kenza ali muki abantu boogera ku nkolaganayo ne Lydia Jasmine wama ekituufu kyekiri watemukyakwatagana oba mukyali ba mikwano kafuna misunderstanding sijja kubalimba weeri tukyali nnyo temusuubira bigonjoola ng'abakyala babiri abakulu naddala abantu be balabirako bwe binaabijja tuuka era tujja bikoleyo ebbali naye ng'osuubirwa ensonga esobola okuteeseganyika ne muddawo mumanyi mulooza kyali kintu kyamaanyi nnyo nnyo nti nojasi buntuntu butono nnyo bwabawala naye bwe bijja kugwa ababyogera nti mwayagala Kenzo mwembi mpala nawe Mabirizi Herbal Products Limited. Tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Man Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14.
yaleeta yawawaza internet byomu ayogera bibye Solome alina gwaluyimvidde alina ki Solome we wamma wali otegeeza ki era oluyimba olwo wali oluyimbira mu ango ki Solome luyimba lukwatagana message nga bw'ogiwulira kali abakazi abasinga I think ngambe 70-80-60% bainayo bajja babwe ebbali so message ekwatagana ku musajja ng'alinayo omuntu ebbali manager wange yaleeta oluyimba so waleeta oluyimba nangamba tugenda kukolagana okay tetujja kubuzaabuza abantu bagamba mbu okayimbira eyali mukwano gwa Lydia Jasmine nga nsonga ki gwe naye kyakamwalyako wamu abyo bigambo byammwe bigambo byammwe ba media ne mukuleetinga ne tekiriwo bagamba tewali mukka nga tewali muliro njasula kubanga waliwo ebintu ebisobola okugwawo mu tayimu yemu ne mulowooza nti tekyabadde kipulaninga oba kinayisi just manager wange bamuwa oluyimba nga lulungi n'alukulizaamu nange nendoogala abantu boogera ku nkolaganayo ne Lydia Jasmine wamma ekituufu kyekiri watemukyakwatagana oba mukyali ba mikwano kafuna misunderstanding sijja kubalimba weeri tukyali nnyo temusuubira bigonjoola ng'abakyala ababiri abakulu naddala abantu be balabirako bebina bijja tuuka era tujja bikoleyo ebbali naye ng'osuubirwa ensonga esobola okuteeseganyika ne muddawo mwamumanyi mulooza kyali kintu kyamaanyi nnyo nnyo nti nojasi buntuntu butono nnyo bwabawala naye bwe bijja kuggwa ababyogera nti mwayagala Kenzo mwembi munempala nawe naye kambabuuze Kenzo alimu ki olina otubuulira mwe mulina okumbulira kwanza simanyi omanyi lwaki simanyi lwaki muba mulowooza nti jasula kubanga olwokuba message limulinga nemulowooza namwe temwagamba manya tulina okusigaa naye abantu baagala okumanya kiki ennyo ekyo ekyatuuka wakati wammwe ab'emikwano ate kati ebyo zisobola kujja wano banywa tezisobola bintu buntuntu bwaffe bwa munda bibamu nga si byabasajja nga bebagamba baaba bya ssente baaba tosuna nnyo tosuna nnyo naye temuli bintu byamwe bisajja si ssente naye ng'osuubira musobola okuddawo tomanya munnange so zitezisinka naye abantu bakola ki basika yawanisa ekivulu onaabaayo bwenaaba neetaagisa okubaayo abangambye nti jangu ate mugende mumuwagi naye tebannakuyita singa tebakuyita togende sapootinga muyimbi guno nawe naaba wendi siriga wendi jage bwe tebikwatagana ezo bizinensi ebyo bintu byaffe byandowooza tekingana genda bwekawandi twogere ku mugole w'olwaleero webale mulinyira bigere omugole w'olwaleero Dagi is my good friend. Kamera ddamu kyogere Is my good friend. Lwaki abantu bakusalako nnyo ebigambo simanyi omanyi bwe bagamba ku luno mugwe ne Dagi muli ayitemu munange olaba naye musajja gwe mami teekaako empeta teekaako empeta asigama Dagines ngamba wange mami teekaako empeta balekerawo kunjagaza bulemu wasabidde empeta njesabidde munange osanga munagamba nti omuntu ono alina omuntu naye bwe mba siina mpeta buli omu ampa gwayagala naye nga bonna mikwano kyange Dagi presenter Dagi anyambako okushinga wannawali Dagi mwebuzaako nimba zange tezinafuluma manyi omubuuza tuwuliremu awulira akayimba nga kalungi nga waliwo akawandise n'akubira kitegedde so Dagi mukwano gwange ate mukyala we mumanyi naye amumanyi so kati mwebyammwe mumumanyi mukyala we mumanyi okay
tumaliriza abantu waliwo kakifaananyi akasatulatinga ku social media nga mwambadde esaati yemu eyakyekiti gwe neddaki ne bagamba mbu biki olugemu mwambala nalo wakalaba akafaananyi ako Sikamanyi. tokamanyi kasaati yakyekiti Walayi sikamanyi. Sikamanyi ako nno saakalaba mullo sikamanyi. tolabangako olugoye lwenu nga mulwambadde abantu babiri ku social media Olowooza gye wetubeera ku social media nga tulaba buli kimu ne waliwo ebituyita federation okyalimu ajendi naye ndudde okubeerayo omwaka gwakatandika olowooza totuusa okolayo konsati abantu tebatuusa olaba ekintu ekinene kiva mu kalo nantongo bafanisi bange babiŋŋamba biraba abantu ab'enjawulo babiŋŋamba biraba nange ekirowoozaako buli muyimbi kyekirooto kye era tayimu entuufu egenatuuka twaka omukulaba ng'oyogera ku ddogera eri mu industry mu industry kino ki mu music industry muno nagamba nti n'obutaagaliza omukyala station manja wamusonyiwa ate wesaagala genda eyo nayogera amazima gange nemugatwalamu nemubikyusakyusa nemulaga ti nemubinya sifa twabikola ku tv nadda nze nayogera kyenayogera ensonga gye nayogera ku mukyala yali ndala mwe nemukiteekako eno ate nze saagala kuddamu nti kubeera nga mutana kunfuna era saagala kuyisa linnya lyemukituliro nakyogerako wekyali bambuuza ensonga ekintu ekyali kinnumyeko mu industry nenjogera saayogera mmwe kiri kye mwateekawo ekyo nakyogera wala soka saagala omukyala mumuteeka embere ntuddemu twogereko tugere n'omwaka okyali eridagi nga tumaliriza Daggy, thank you so much byonna byokola gyendi webale nnyo agaliza byakabi nnyo show eradde yakabi nnyo nowe Daggy alina mukyala we nempita jjagimusaako Oba Judas agikuteekeko. nange owange Judas ate Judas Judas ono naye akyali ku lujja Judas gwabimanyi kati nga nze ali munda ebyo gwabimanyi Judas alina omuntu otidde tomwetegeze Judas yatwalibwa dda akakazi akalungi nga gwe oyimba bulungi olikana kato naye n'obeera nga mutuufu emikolo gyo tetugiranga twagala emikolo mwagala kugeya tubabeerera mu bulungi ne mu bubi mwagala kujja ku mikolo kugeya naye mbabuulira ngenda nakukolamu nkukutu tojja tuyita mugala wa bufaananyi ku social media tweyanza mukwano tweyanze ala mukwano